Do you love Nash? Ogambye tonjagala. Ogambye nani? Omulamu gwafu. Excuse me, huma mwamu. Nzani wano? Soko oli by'ogamba kale. Nsawo yangeriwa. Nash. Era togenda kumpasa kuba wano. Anti tulifaaba. Ekyo kikugambye. No mama wange kapo teyajagadde. Mama yakusalirawo. Mama yakusalirawo. Nyabo. Ba wano tonjagala. Era tonjagalangako tetubeerangako mu relationship yonna. Bugamba sirimu ayitiridde mu bavubuka abato naye nga kiva ku bavubuka bato abamu kwagala bashuga mami oba bakazi bakulu oba bakazi abakulu abamu okwagala abaana abato. Njagala tweyongera ne show yaffe Kimu tweyongera ne show anti atukukanye tova ku show nawe ndeka ngende ayagala ki gwina show onjagaza ki tulifaaba. Ekyo kikugambye. No mama wange kapo teyajagadde. Mama yakusalirawo. Mama yakusalirawo. Nyabo. Kakati mama. Kamwe nabagamba. Naye ala nono senga. Mama ala. Eradde mama. Osibye otya no mama. Mama ndikwidda kufumba. Ewa mutabani wono Alan. Nashi. Tayenda aidda kuwasanze. Ndi mukazi we inno paka kuwulira bubi. Mama tukusaba. Mu buwombefu obw'ekitalo. Nze muwalawo mulala oti. Onzikirize ndikwidda kwafumba ne mutabani omufumbiremu. Mama watako ne mustampu nga mmanya. Tayagaliza bwagaliza. Kati Alan njagala nga mama awulira nti oyina empaka nnyingi leero. Koona wano oba tonjagala nkimanyi. No. Okay. Excuse me, huma mwamu. Nzani wano? Mwamu. Yes. Wampa school fees asoma? Excuse me. Kale tukole bwe. Buvubuka we butimwatu bino bye basaana. Yosana kufuga bubi. Kantekeko ne ka live nkole TikTok. Osana kufuga bubi. Wagamba byotayagala. Osana kufuga. Gutoyagala mirembe. Era kino kigenda abakyala mwenna. Ng'olina omusajja ali ngono. Tuyina musajja. Ojja munyikiza mpaka mu baafu. Ng'olina mukwano gwo. I'm your friend. Don't take it far. We came from friendest. Now we are at the level of friendest. Ojja kiwulira. Wali ogendo banna ateze tebankina. I love you yange eba real. Wentukira okugamba I love you too. Mba ngenda kwetugako paka bwe nafa. Seka. Kim, jangu nzijeko la pero. Anchankalanya katosesemu ki. Anyway tugenda ku mulamwa gwaffe gwatulese olunaku olwaleero. Tugenda ku mulamwa gwaffe, right? Tugenda ku mulamwa gwaffe. Onjagala batonjagala. Njagala yimuka wano. Toddamu ebyo naawe. Alan njagala leero nve waneeno nga nze big up to Vijay Junior eyasobodde okukizuula n'amanya nze nkwambaza. Junior yangambye mboje kikaze ngeje kikutunuuliramu gwe kikwagala naye tolaba. Big up to Vijay Junior eyakizudde mbo nze nkwambaza. Obadde wakana. Sigo wanyambaza. Hasani kuhamu. Hasani kuhamu. Linda ko kankubire Sharifu uno. Asenga Sharifu uno. Sharifu. Sokolinda kuira Sharifu. Birds of the Wama yogera amazima. Nali nyamba de kanzo olw'omukaaga. Asoko mumpi. Mbusa wa TikTok ya nyamba ze kanzo. Mbuyanguli amakanzo. Ono senga wa TikTok. Wamana amwambaza. Sharifu yogera amazima na amwambaza nga sinze. Oli ku interview. Wala katwashi tumugane mtu liko interview. Kalo yomwana Sharifu. Kankubulire. Amazima agamanyi yensonga lwacha yogedde bwatyo. Ate wallahi wokasalamu twawukane. Mitwalo 10 zive wange wezikuwa. Nedda. Ng'okajjamu. Abalabi. Sokolindeko.
Alani to masimu Alani ku interview anti ndako kale tuli ku interview sesimu wansi why do you want to don't sikufuga naye why do you want to prove the world ebichamu Alani why don't you appreciate the fact that I've done the best kankubire Hasani kuhamu nedda kankubire Hasani kuhamu leka kankubire Hasani kuhamu wama Hasani kuhamu first floor Alani yangu za makanzu ekanzu na kiposti ku Facebook tuze ku interview okay ani akuwa sente ampachi ezigule kanzu sente zange nzekolera Kim tomuyita Kim tuli mu kisiibo soko muleke ani akuwa sente tuli mu kisiibo ani akuwa sente njagala buuza ani akuwa sente nzekolera ku YouTube wekolera ku YouTube ne BBS telefine Alan tozukanga kawo ku machano ngamba nation netagaye chetanga Alan ogenda swala nzijeyo bukakafu Alan nzijeyo bukakafu jayo ekibi abantu tebagenda bulaba ate nabo balaga we jayo bukakafu Alan soke tuveyo nze sagala nze omanye nze ndi muntu akwata ebintu byange mpola Alan nayo nanga tuvuddeyo. By the way, let me ask you one thing, Nash. Before this show continues, Nash. Tetugenda mala sheno. Anti soko ulize, Nash. Before nga sheno, tena jira. Nega ndi mukisiba tena. Wama sebo. Mfunira yoko ku mazzi. Onywera mu maso gange. Agata nyogoga. Onywera mu maso gange. Renzo yata nyogoga. Sonze ondekanye gonywe nze abadde. Wama muulirize. Awonye nga tabuna. Wama muulirize kyenjagala bagamba avubuka bali eyo. Omuvubuka omulavu wabeera stede nga buli wabeera n'akapiira kaba kukava toyika malusu kubulabye omukazi omukulu w'ebiba kubanga yembeera yasite gwe n'ogwira ono n'ogwira oli n'ogwira n'ono ng'ate toya ngenze sabya kumma kino ekintu naye leka nkujjeko tokwatako jangu nzijjeko kino ekintu wantaddeko jangu nzijjeko kino ekintu okola nani jangu mujjeko tafala njijako jekolere onkwatirira naawe kajeko bulungi lwaki onkwatira ndi mu kisiibo kwata nkulinze ku show yange so kulakala nka show yange so kulandi akala nka show yange na simu yange genda apa ne USB yange yiyo Chala UG extra. Kale baire ddala. Chala wange mumanyi bulungi nnyo. Lady mumanyi bulungi nnyo muchala wange. Musibe bulungi. Tukwatagane nginaku z'omwezi 26 kutera la Bonita. Mwera. Segedde. So for now. Sikuleka wano. Nash tumaliri sako jontekeke chekintu Nash wesiba tekako na wendeka ngende ayagala ki gwe Nash onjagaza ki bede oloza nsobola kuleka ebyemirembe kankubuze Nash nedda wadde oloza nsobola kulekawo omanyi Zahara bye biki Zahara omanyi mmere bagirira ku suwaani kati wumula kati kankubulire sizze waneno konoona budde olw'ensonga ndwanirira future yaffe yani eyaffe naawe nga 26 tuli ku theatre la Bonita ekyo kituufu ogwokuna mutuyambe nze ne mwami wange sirika Alani tulina gy'olaga Alani tula wano Alani gabiri mu mukaaga theatre la Bonita epo bambi emtwale joka eji yogera emitwale ebiri ordinary disrespected me so much on my show emitwale ebiri ordinary emitwale 5 VIP table yakakadde kamu kale ne bwatandeeta wama chenjagalo sembyayo
mwena abafollowinga Juliana Kanyomozi. Yabadde ki? Juliana yaŋŋambye mbategeeza ebigambo. Juliana Kanyomozi show ye eri eya YouTube eya Chilling with Yana. Okay. Juliana egenda kuddamu. So for everyone watching right now, genda achaza oli yali achaza bakyala simanyi wali this time around n'agattamu. So kambuze ali akyaliza ku YouTube. Yes. Show nga bolaba parade bwe yali achaza. Yes. Okay. So nkusabira Juliana akukyazeeko akubuye the disadvantages and the advantages of loving young boys. Omulamwa gwaffe gw'olunaku olwaliro gugamba siriimu ayitiridde mu bavubuka abato naye nga kiva ku bavubuka bato abamu kwagala bashuga mami oba bakazi bakulu oba bakazi abakulu abamu okwagala abaana abato okitegeera. So nagambye engeri Nash gyali nti atera okubuulirira ku bantu sinagambako nti mukulu Kim wamma engeri Nash gyali nti nenja kuva ku show nkuviire nge n'ekitulese tetukikoze ala nesaagala kunsunguwaza ndi mu kisiibo mbalaamu ku magezi bwe nakula siti gamba nakula mubiri n'amagezi nina ogenza okuleeta sirimu wo omugeregeranyiza ku shuga mami ondabanga shuga mami naye omulamu nagugambye jjo lwaki ogugerageranya ku nze nkugambyeko ndi shuga mami wo oli yagambye Kimu nze omuntu bannange abalabi bandabye bulungi ekintu kye mbadde ŋŋamba Nashi wamma balamusizaako mwenna abatulaba bitwala embe ebibaddewo tebibaddeewo baana bato kuzanyira ku bantu bakulu emyaka egimu lwaki tegyefuga nenkuliisa nenkulabirira n'ovuga emmotoka ez'ebbeeyi nenkuyonja naye n'osigala ng'omumanyiira olw'okuba ntudde ku shooyo wamma sirimu aluma omusajja w'omufuna ng'ono ky'osooka okukola mukebeza ne bwe mutuuka wa ne bwakusimba benzi ky'osooka okukola tozibiriza maaso gamba n'abakazi abakulu gamba ku bavubuka abato n'abakazi abakulu mukebeze bagambeko gwekyo kigyo kiteeka ku bakasajja bokka bw'ofuna omusajja ng'ono gamba ebyange byogere byonna byogere kale sorry gwe yeekyazizza nayogera it's okay ala ni gwanzaala nina emyaka emeka 20 mu egyo ddamu n'omumanyiira wamma tubadde ku mulamwa siriimu atta abasajja bali wabweru babalinze nga balwadde omulembe guno eno abawala mwettanidde okutuula obutuuzi ewaka nga all you do kusabiriza wesituuka ssaawa 2 lw'osanga ng'ekibuga ky'e Kampala kiri busy with only ladies moving meeting sugar daddies in hotels but nkulayirira sugar daddy oyo gw'ogenda okumiitinga agenda kwambula akuweza akuwadde ayitawo agende tomanyi kyakuwadde okitegeera sometimes waba takuwadde siriimu agenda kweyambuliramu omusajja agenda kweyambuliramu akulekemu byakuleseemu ebyawongo abasajja beyambulira mu baana of course n'abakazi beyambulira mu baana kitegeera yes kyova olaba abakazi abakulu obasanga n'abaana abato ne weebuuza naye omukazi ono omukulu ayagaza ki omwana omuto ate tokibulandi nga sikakuba njogedde ala ne ontama sikakuba njogedde wamma n'otamanya lwaki omukazi omukulu alina omwana omuto kumbe sometimes amweyambuliramu oba target kumusiiga sirimu kati gwe weebuuze omukazi omukulu oba omusajja omukulu aba ayagaza ki akaana akato batambule mu kkubo nga buli omu abasongamu mumwa omusajja alina omwana we golowooza omusajja tayagala kutambula na mukazi ŋŋanza amuweesa ekitiibwa bagambe waawu omusajja asitudde maali sayizi ye ala n'oyogedde kyaki bawano tonjagala era tonjagalangako
tetubeerangako mu relationship yonna era togenda kumpasa kuba wano anti kyenjagala tweyongerayo ne show yaffe Kim tweyongerayo ne show anti atukukanye tova ku show. Do you love Nash? No. Okay. Ogambye tonjagala. Soko olivi mugamba kale. Nsawo yangeriwa. Nash soko tule. You said what? Ochogedde mu lulimi. Mbuza bubuzo ochogedde mu lulimi. Do you love Nash? No. Okay, sit down. Okay, soko tule. What? Soko ndeke. Nash soko tule. Kati bona abasenga ki ngana bulijjo tugamba nti abasajja balina okulemera ko very soft now when anti sokoleke bulijjo tugamba abasajja balina kunye ne mukazi yanywa amata okay nakulira mu mata na naba mata nesiga muzigo nkwata bulungi ate ng'okamante nakulabye era okamanente my body is damaged yamulabye akamanente Alani toyina kyongamba. Nina isoko otule. Ena shekome. Ku kibuuzo kiri. Obiteekamu feeling mungi naawe. Alani ntudde lwa kubuuza kibuuzo kino ogwokubiri. Do you love Nash or no? I like Nash. There is a difference between okwagala Nash or nedda. I like Nash. Do you love Nash? I like Nash. Are you going to marry Nash? Nedda. No. Nedda. No. Alani, ndowooza bwondaba bweki. Siri wala mpola. Sokolindeko munansonyi abali mu kisibo bannange. Tonkwatako. Ye bino ebyala lwaki tobisala? Kati Alani. Kuva n'olwaliro. Ye nnyabo. Njagala otegeere who Nash is. Yes. Ku basajja bennina abanneeripako bwe bati. Nsindika basindike lwaki? Bakulu bo. Mukulu. Bakulu banno. Nina emyaka emeka. Wanzaala. Wanyonsa. Nze gwe mange. Mbuuza. Gwe mange. Andi kakkana. Mbuuza wanzaala wanyonsa gwe mange. Gwe kitanda. Waliyo nga nkula. Nina emyaka emeka. 25. 25 gye watugamba. Oyina emeka. Naye kati nze Nash goba na 25 nze mbeera emeka 19 oba 17. Alani. Sample. Eyaki? Ey'abasajja abankaabira. Njagala owulirize leero. Tolingiza mu simu yange. Saako ndeetako kamanye. Sample. Teeka mu loud empulire. Era ntadde mu loud. Ati n'abantu bawulire bulungi wano. Si bya mpaka. Sigwa ngambye okuba. Nze n'obwo obusungu nze sibusobola obwo obusungu bw'abawesitaana olinga mu kiga. Leero olwojja otegeera. Ate. Yakoowa. Yankoowa. Taaganya okukwata. Tunula. By the way, you're not an easy person. You're so rough. You're not romantic. When have I ever been rough to you? Kanso kenzi jeke no kolo. When have I ever been rough to you? Besides here. Nze sikumanyi twesanga ano ku interview. Kim. Mirundi emeka ndi nono. Tovala na kuvala. Kim yogera byotegeera. Ani? Mukulu. Nze ndi mu kisibo. Sirimba. Nense ekiraba. And nze tondabangako na musajja nga ntijja naye mbu tweyagala. Naye tulifaaba. Ekyo kikugambye. No mama ange kapo teyajagadde. Mama yakusalirawo. Mama yakusalirawo. Nnyabo. Kakati mama. Mama Alan. Eradde mama. Osibye otya nno mama. Nash. Mama ndikwidda kufumba ewa mutabani wono Alan. Nash. Tayenda ayidda kuwasanze. Ndi mukazi we inno paka kuwulira bubi. Mama tukusaba. Mu buwombefu obw'ekitalo. Nze muwalawo mulala oti. Onzikirize ndikwidda kwafumba ne mutabani omufumbiremu. Mama watako ne mustampu nga mmanya. Tayagaliza bwagaliza. Kati Alan njagala nga mama awulira nti oyina empaka nnyingi leero. Koona wano oba tonjagala nkimanye. Nash. Tumaliriza ko John tekeke kye. Nash weesiba. Tekako. Wama muwulirize. Owonye nga tebulina. Wama muwulirize kye njagala bagamba abavubuka abali eyo.
omuvubuka omulavu wabeera stede nga buli wabeera n'akapiira kaba kukava toyika malusu kuba olabye omukazi omukulu w'ebiba kubanga yembeera yasite gwe n'ogwira ono n'ogwira oli n'ogwira n'ono ng'ate toya ngenze sabya kino ekintu naye leka nkuggyeko tokwatako jangu nzijeko kino ekintu wantaddeko jangu nzijeko kino ekintu okola nani jangu muggyeko tafala njijako jekolere onkwatirira naawe kajeeko bulungi lwaki onkwatira ndi mu kisiibo kwata nkulinze ku show yange sokola akalanka show yange sokola nti akalanka show yange na simu yange genda apa ne USB yange yiyo Chala UG extra kale baire ddala chala wange mumanyi bulungi nnyo lady mumanyi bulungi nnyo mukyala wange musibe bulungi tukwatagane ng'ennaku z'omwezi 26 kuteera la bonita mweraba segedde so for now sikuleka wano Nashi tumaliriza ko ntekeke kye kintu Nashi wesiba tekako nawe ndeka ngende ayagala ki gwe Nashi onjagaza ki bede olowooza nsobola okuleka ebyemirembe kankubuuze Nashi nedda wadde olowooza nsobola okulekawo omanyi Zahara bye biki Zahara omanyi mmere bagirira ku suwaani kati wummula kati kankubuulire sizze waneeno konoona budde olw'ensonga ndwanirira future yaffe yani eyaffe naawe nga 26 tuli ku theatre la bonita ekyo kituufu ogwokuna mutuyambe nze ne mwami wange sirika ayali tulina gyolaga alani tula wano alani tujjalani alani nga 26 theatre la bonita epo bambi emkwaleji joka eji yogera emitwalo 2 ordinary disrespected me so much on my show emitwalo 2 ordinary emitwalo 5 VIP table yakakadde kamu kale ne bwatandeeta wama kyenjagala osembyayo mwena abafollowinga Juliana Kanyomozi yabadde ki Juliana yaŋŋambye mbategeeza ebigambo Juliana Kanyomozi show ye eri eya YouTube eya Chilling with Yana Juliana egenda kuddamu so for everyone watching right now genda achaza oli yali achaza bakyala simanyi wali this time around n'agattamu so kambuze ali akyaliza ku YouTube yes show nga bwolaba parade bwe yali achaza yes so nkusabira Juliana akukyazeeko akubuulye the disadvantages and the advantages of loving young boys wamamuwulirize kyenjagala bagamba abavubuka bali eyo omuvubuka omulavu wabeera stede nga buli wabeera n'akapiira kaba kukava toyika malusu kuba olabye omukazi omukulu w'ebiba kubanga yembeera yasite gwe n'ogwira ono n'ogwira oli n'ogwira n'ono ng'ate toya ngenze sabya kino ekintu naye leka nkuggyeko tokwatako jangu nzijeko kino ekintu wantaddeko jangu nzijeko kino ekintu okola nani jangu muggyeko tafala njijako jekolere onkwatirira naawe kajeeko bulungi lwaki onkwatira ndi mu kisiibo kwata nkulinze ku show yange sokola akalanka show yange sokola nti akalanka show yange na simu yange genda apa ne USB yange
Eyo. Mchala UG extra. Kale baire ddala. Mchala wange mumanyi bulungi nnyo. Lady mumanyi bulungi nnyo mchala wange. Musibe bulungi. Tukwatagane ng'ennaku z'omwezi 26 kuteera la bonita. Mwera. Segedde. So for now. Sikuleka wano. Nashi. Tumaliriza. Sako jonte keke chechi. Nashi wesiba. Tekako. Na wendeka ngende. Ayagala ki? Gwe Nashi onjagaza ki? Beda Oloza nsobola okuleka ebyemirembe. Kankubuuze Nashi. Nedda wadde oloza nsobola okulekawo. Omanyi Zahara? Bye biki? Zahara omanyi? Mmere bagirira ku suwaani. Kati wumula. Kati kankubuulire. Sizze waneno konoona budde. Olw'ensonga ndwanirira future yaffe. Yani? Eyaffe naawe. Nga 26 tuli ku theatre la bonita. Ekyo kituufu. Ogwokuna. Mutuyambe. Nze ne mwami wange. Sirika! Ayali! Tulina gy'olaga. Alani. Tuula wano. Alani. Alani. Nga 26 theatre la bonita. Epo. Bambi. Emtwaleji. Joka eji. Yogera. Emitwale 2 ordinary. You disrespected me so much on my show. Emitwale 2 ordinary, emitwale 5 VIP, table yakakadde kamu. Kale ne bwatandeeta. Wama kyenjagala osembyayo. Mwena abafollowinga Juliana Kanyomozi. Yabadde ki? Juliana yangambye mbategeeze ebigambo. Juliana Kanyomozi show ye eri ya YouTube eya Chilling with Yana. Okay. Juliana egenda kuddamu. So for everyone watching right now, genda achaza oli yali achaza bakyala simanyi wali this time around nagattamu so kambuze ali achaliza ku YouTube. Yes. Show nga bolaba parade abo yali achaza yes. Okay. So nkusabira Juliana akuchazeeko akubuye the disadvantages and the advantages of loving young boys. Theatre la bonita ngabiro. Nze big up to Vijay Junior eyasobodde okukizuula n'amanya nze nkwamba. Bino yangambye mboje kikaze ngeje kikotunuuliramu gwe kikwagala naye tolaba. Big up to Vijay Junior eyakizudde mbonze nkwambaza. Obadde wakana. Sigo wanyambaza. Hasani kuhamu. Hasani kuhamu. Linda ko kankubire Sharifu uno. Asenga Sharifu uno. Sharifu. Sokolinda kuira Sharifu. Wama yogera amazima. Nali nyamba de kanzo olw'omukaaga. Asoko mumpi. Mbusa wa TikTok ya nyamba ze kanzo. Muyanyambulira amakanzo. Ono senga wa TikTok. Wamana amwambaza. Sharifu yogera amazima na amwambaza nga sinze. Oli ku interview. Wala katwashite mugabye mutuli ku interview. Kalo yo mwana Sharifu. Kankubulire. Amazima agamanyi yensonga lwacha yogedde bwatyo. Ate wallahi wokasalamu twawukane. Mitwalo 10 zive wange wezikuwa. Nedda. Ng'okajjamu. Abalabi. Sokolindeko. Alani to masimu alani ku interview. Anti ndako. Kale tuli ku interview Tuli ku interview. Sesimu wansi. Why do you want to prove? Don't fuga. Sikufuga naye why do you want to prove the world ebichamu? Alan, why don't you appreciate the fact that I've done the best for you? Kankubire Hasani kuhamu. Nedda kankubire Hasani kuhamu. Le kankubire Hasani kuhamu. Wama Hasani kuhamu first floor. Alan. Yanguza amakanzu. Ekanzu yanajiposita ku Facebook. Tuze ku interview. Okay? Ani akuwa sente?
Ampaki? Ezigule kanso. Sente zange nzeekolera. Okakasa Alan. Kim yogera amazima. Kim tuli mu kisiibo soko muleke ani akuwa sente. Tuli mu kisiibo. Ani akuwa sente njagala buuza. Ani akuwa sente. Nzeekolera ku YouTube. Owekolera ku YouTube. Ne BBS Telefine. Alan. Tozuukanga kawo ku macha n'ongamba Nation netagayo ekyetaano. Alan ogenda swala nzijeyo bukakafu. Alan nzijeyo bukakafu. Jayo. Ekibi abantu tebagenda bulaba ate nabo balagawe jayo bukakafu. Alan soke tuveyo nze sagala nze omanye nze ndi muntu akwata ebintu byange mpola Alan naye nanga tuvuddeyo. By the way, let me ask you one thing, Nash. Alan, before this show continues, Nash. Tetugenda mala sheno. Anti soko ulize Nash before nga sheno tenagira. Nega ndi mu kisiba te. Wamasebo. Mfunira yoko ku mazzi. Onywera mu maso gange. Agata nyogoga. Onywera mu maso gange. Renzo yatanyogoga. Sonze ondekanye gwonywe